The acidic vocals, the Relico Boy, Ambassador wa Tourism and Heritage in Busoga Kingdom. Akapera. Zekati ngenda kwagalayo mu mulundi ogusemba era bino webigana siriddamu kwagala gwe kusemba baby ndi proud okuba omusogera ndogera ni bwemba ndi mu Kampala nze buli wentuuka bambuuza kubanga ziwameto na wentambula byebyo bannange mwebale kujja amannya agange bampita Silicon Avocos ndi mwana musoga nga ninzayo mbaire ise bantu nine bantu akemba kacyawaire eyakwembera nkwesize ex weraba mbaniriza muna mwebale kubaawo sagalira bansabe kapera kakolere ddala. Hello mukwano ninza Silicon abakolinga ngeramba kubire isimu linuke ndiba misinga kubandye nonsula kutibuche omukwano gwe gundi buchika wejiba mirembe nasibula mama songa ninzere yakwembera akemba kyawaira kacyabazinga. Congratulations baba chabazinga waife ninze mtabani wa Silicon n'abakozi wowe na mutumba. Byebyo nno kale tweyanze kira mukana kasera nsaba mukirize program bwetu begenda okubanga ngitambuza njagala tusooke amalobozi gonna gajjudde dda kale tweyongere sanyusa nange okubeerako wano nze Jona muwanguzi abasinga bamanyi producer Jona nange endongo nagitandika nze Jona M kamba wemu bino byekwagala eriyo gwe kiruma sigenderedde nange byonjagala eriyo gwe kiruma bajja nakwetoga byetwagala nakuba tebitama muli bakunywa butwa bwenjagala nga yakubuka sigenderedde kale tweyanziza we bali kujja basebo nange kambala museeko tumusibye mutyanno erinnya Robert Rota Mutesa Mugagga nze nange nesimye okubeera wano nange ndi muyimbi nze nakuyimbira akayimba akagamba nti Rosalindo muwala omutolo gwe nasoma naye Kabasanda yali mulungi Rosa Kalala ngalingeya n'abamata Rosalinda yerabira East or West, home is the best. Tio muzadde ne wabanga fanana atya kimanye asigala muzadde wo. Nakalala ennaku zino akafuuse ak'ensonga akagamba nti nesiganiye abantu bonna balimba namwagala nnyo nga twakakyusiza nti onesiganiye nga tumututte mu nkuka nga 3 Desemba fenna gye tuli okuyingira gumu mu kitundu ngambira mama ne taata ti security gulugulu kati nsabe yakuddusa kulete mu nkuka kubanga nange gyendi. Kwitegedde kale tweyanze langa au akayimba nga kacyawa kayimbi nga wandiko kayimbe solo okuyimba babiri. Amina. Kale tweyanze Abitex akikwatamu nja kuba n'erinnya. Amina. Yobonteera. Obadde ki owakanya bintu kale wama tugere basi amanya n'endoboozi Audio Vibes yakuyimbira akayimba kagira mpaka salavu ndikuddira
kanjira mpakaza bwe ndiba nzize waka laavu ndikuddira bino nga biruma laavu n'omulimu byali nsula eddalu eno tukolera mbugubi nammwe betwagala emitima mumenya bumenya mweyisa bubi embeera bweruma ne laavu neruma bitama nga kuyagala ku lunaku lw'enkuuka kulese mu nnyumba just mu kitundu tosigala mu nnyumba enkuuka Abitex kyakabima kale ati akodiride basebo ne banya bamwe bale kujja nze erinnya lyange lizibuzibu mukko mwana kiwa anti Diana yinza noba tasobola nadyogera linnya ki bampita Biswanka yamani enfobye bayita Biswanka ndi muyimbi anti waliwo aboogera nayogera masampwa nina akayimba bakayita ontunulemu loving you is my full-time job when I come to you don't reject it nze bwe nkugamba nti nkwagala I mean it don't hesitate so take a chance I take you home I'm sure you no go regret nze bwoba nesize n'emikono mpite emikolo tukole mama kanfube ntone birabo nkuwe kusabye ontunulemu mujastika tikitiki kusabye ontunulemu era twakakisizamu ne munkuuka ne tukakola kanfube nkole sente nfune nkutwale munkuuka asatu mu lumu Disemba nkutwale munkuuka mwebale kujja. Thank you so much. Yes, amanya gange yenze Bettina Pasi yayimba bamungamba ono ye bamungamba ono ye bamungamba omutanda ye bamungamba tesosula mawanga wakisa kabaka wange bamungamba kabaka wange bamungamba omutanda ye bamungamba twekweko munkuuka naki ya akapya bakaita nakikudde ekisajja kyo nakikudde sabula nakikudde zenewaleti nakitutte kyasoose kunkwatirira naawe nga bwokimanyi kyakulanga ekisika amazima kiddamu munkuuka naki kale nno wangi ndisote kabula muli ngenda likuwa erinnya ly'oba oteekamu tuyimbe ekintu ekyo nga tukitegeeza nsaaga bannange kale twongera okubaaniriza mwenna njagala okwongera okubaaniriza abasponsors baffe mwenna abali wano thank you so much mwebale nnyo okuba nti muzze twakatandika butandisi bannange kitegeeza nti omukolo tuli ku kiggula luggi kati njagala esaano esooke mbaletire aba Vikings basooke batuweemu ate olwo tusumule ekituufu ekyatulese olunaku olwaleero kubanga ennaku z'omwezi nga 31 mujjukire nti enkuuka tobongoota egenda kwajja kati yesaawa nsooke nkuwe aba Vikings ate oluvannyuma tusumule ekyatulese Kigula Luchi Owalubiri Emengo asatu Mulubiiri wekiti wetugenda okube kigenda kuba kikabuga nga nkuka nkuka nga nkuka kale oh yes Vikings Mary Abitex promotions. Enkkuka, Enkkuka. Tobongoota.
nnyo tweyanzike abo be banaffe ddala kale thank you so much tweyanziza nnyo tweyanzike aha wanje musiima musiimye kale tweyanziza nnyo thank you so much okay tubawe ku bugalo bannange tweyanziza nnyo tweyanze abanene ddala ddala sinti nno tetukolagana nabo sinti nno tetubalina sinti baganye okujja wabula enteekateeka ey'omukulu Abitex promotions yaddayagala kwe kulembeza omugigi omuto abaana abato yensonga lwaki olunaku olwaleero obalaba nga ki nga bangi ddala ddala ate nzikiriza nti mu butuufu n'okuyimba bamanyi okuyimba temubawulidde muwuliddemu afulatinze temuli afulatinze so bonna bamanyi endongera bamanyi okuyimba so tutambulidde ku ekyo mu kaseera kano n'olunaku luno olwaleero naye obutabamalira budde njagala tutandikirewo era olw'okuba ninaanye omukulu ono akazingalere kagenda sooka wuuyo era abantu bategeeze tuli live webale nnyo Diana tetubongoota era tobongoota era ekituufu kyo kiri mbadde sobola kubongoota kubanga abaana bambi bazinye bulungi naye ngaera ekituufu kiri nti tuli live ku Spark TV. Spark TV eno TV y'abakyala kintu ekyo nkikatiriza nyo the first female channel in Uganda, but actually in the whole of Africa. Amanya nze Bonnet Amale, brand manager NTV ne Spark TV. Ndi musajja Muganda ate nga ekika kyange kyewajjajja bwa Buganda. Naye nga Kabaka bene nyinimu bweyakatiriza nti teri kukola ki kubongoota. Naffe ne tugamba nga Spark TV kyekyo ekiseera tuyingire mu nkuuka kikyekyo era yali directive nammwe kenyininyini abaliyo mukole ki muleme kubongoota nti guno omwaka enkuuka ate ebeere y'amaanyi. Enkuuka eno y'amaanyi kubanga nti nga Diana bwe yagambye nti yeggalawo omwaka naye ate yeesumulula n'omwaka omuki omupya zegera. So naffe twagambye nti tukibeeremu nga Spark TV era tujja kukola ekyamaanyi ennyo okugulaga omukolo live nga bwe tuli live saawa zino. Mwebale nnyo okuwagira Obuganda Obwakabaka ne Abitex yennyini nnyini era nsaba nti musasule tubeereyo tujjuze ekifo kibooge buboozi. Nandigambye bweza naye ayisa basajja awangale. Olunaku lw'enkuuka kyenyiza okugamba tulwesunze nnyo. Basaba muleme kubongoota. Ennyimba zange zonna ngenda kuzimba ku lunaku. Simba ngenda kuzimba zonna nga mwotadde n'akapya ke twakozeemu enkuuka. Omuziki gw'enkuuka nguwulire eno guli mu mutwe gupapala. Era olunaku lw'enkuuka ffe tulisula tudigida. Ruthi ngenda kuba ku biziki abali baayo mulinyumya. Si kyekyo? So njagala okukiikirira abayimbi abakyala bonna bonna nti ffenna ffenna tugenda kubeerayo tetugenda kubongooti. Basibe ne banyabo nziramu okubaaniriza mwebale kujja nziramu era okweyanjula amanya gange nze Lugoloobi Ahmed PR wa Samona Product Uganda Limited. Tewali nkuuka eyali ebaddewo bukyanga CBS ebeera ku mpewo Samona nebanga teriiyo. Kitegeeza fe aba Samona tutambula ne CBS era CBS weeteba twafuna eddimu ddene nnyo twagiyitanga 1919 twagifutuna 13 twanyolwa nnyo ebbanga eryo CBS lyali nga teri ku mpewo
ebbanga lyonna bukya CBS ebeerawo Enkkuka okuva mu Kitoobero nga tukyali e Nakivubo nga tutambula ne CBS Enkkuka era tutambula ne CBS. Ngamba abantu baffe bonna abatulaba n'abawunagenda okuwuliriza ne mu mpapula z'amawulire ku TV ku radio agenda okujja mu Nkuuka enviiri tugenda mukolerako za bwereere nga mukyala gweomukyala bwojja leeta mutwe gwo tujja kukolerako uberere ate wetubeera mumanyiwo kabaka wayingirira ng'agenda yegundi yafa ffe twasendawo Samune yasendawo awo era bwe waba wayagala okujja okwata awo totawaana awo Samune webera gwereeta mutwe gwo ffe tujja kukolako n'envizigo byennyini tugenda kubisala ebbeeyi anajja mu Nkuuka kyetubadde tutunda akakaaga ojja kifuna ku 4 kyetubadde tutunda ku 5 bwe tutujja genda tukola ki okusinziira ku size gy'onooba oyagala. Nziramu okwebaza CBS FM nenzirako okwebaza mwami Abitex weebale nnyo weebalire ddala kubanga abamu mbadde ndudde okubalabako naye ate olwaleero ngenza okulaba nga bali wano olwaleero ne mwami Bajjo namwe mwebale kwasaganya kintu kino tutwale CBS mu maaso n'abalala bonna bonna batandika okulabira bweyo. Neneebaza omwami wa Spark ono mbadde ndudde okumulaba ntambula nnyo ulira naye musanzeeko wano n'omukyala wa MTN mwebale nnyo mwebalire ddala temubongoota bw'oba ojja mu Nkuuka security eri ggulugulu gwe kwata omutwalo gwaffe gumu n'ekitundu guteeke ku mulyango security girekera abategesi naye ate tobongoota essimu ne bagitwala oyinza okwebaka n'ogamba baŋŋambye sibongoota naye bw'ona obongoota ojja kwekanga ng'egenze. So neebaza nnyo ba medias mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanza nnyo ssebo tweyanzenge kaakati kazindalo kasooka obeerawo katono nnyo mukulu wa Samona abakamudiza kayimba ki akasinga okunyumira nga mutuufu bw'okawulira kakunyumira mulamu bwa bulijjo nkolina waliwo omuyimbi buli muntu alina omuyimbi we gwogamba nti ono omuyimbi bw'aba nga anyimbidde so omuyimbi oyo Geoffrey Lutaya ye muyimbi wange sijja kulimba era kayimba akankolera nalonda bakayimba batya bwe kimanye nti nalonda kale yogerayo layini oli presenter nalonda akalutaya akoko kankolera sponsor bwayogedde tweyanza sewo tweyanzige kale akazindalo kano njagala te nkaze wano wenyini wendi wekabakadda tuyina eyakatuuka ate era nga naye muyimbi abantu bano basaba akapeera kati saagala kulinda basooke bakakusaba akapeera ojja kabawo ate oba eyanjulire tugende basi basaba akapeera kantandike n'akapeera akikozile mukama akikozile mbozo akikozile lugaba kyamanywa goha nange bamta Irene Hinda ndi muyimbi ate nva Tooro ndi musanyufu nnyo kubanga obwakabaka bwa Buganda butuyise okubeera part of this tuli basanyufu nnyo so I'm representing Tooro. Tweyanze webalire ddala kale tugenda kweyongerayo mu maaso naye nga bwe nabagambye nti betwagala okukola era enteekateeka eno nnene ddala wano jjukira nga tuli ku Kiggula Luggi ekya 31 Enkkuka Tobongoota kitegeeza enteekateeka ey'olunaku olwaleero yeekulaga ekigenda okubeera mu Nkuuka kati nsaba mukkirize ensooka empiseewo kejjagala okuyisaawo ate oluvannyuma tweyongereyo okay tannaba ready kwejjagala okuba nga nzizaako naye in the meantime jankakwase mukama wange ono anninaani tusanyusa okulaba ssebo kale nnyabo oli otya ndi bulungi ddala gwe nkube kuba enkube kuba ngaffe bwetukuba mukama wange ereera enkube baabo babuuzeko balamusizza bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okujja olwaleero nze bajja bayira
nkola mu CBS era nga nze ssentebe w'akakiiko akatesitesi ak'enkuuka eya2023. Nga bwe mulabye ebirungi bingi. Diana agambye kiggula luggi kituufu, kiggula luggi kituuza, era mujja kulaba bingi nnyo mu nkuuka. Twakolaganye ne Abitex, mukimanyi nti mu bivulu oyo yate kafulu tawunyikamu, teri muntu amusinga. So bwe mulaba nti lonchi eriwo eti olwo tunaabeera tutya ku mukolo gwennyini. So mwebale okujja wano olwaleero, naye ate era tubasaba era tubakubiriza mujje mu nkuuka, temubongoota, mutaase obutonde bwe mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Nebaza abapatina baffe MTN, mwebale nnyo okubeera naffe nate. Samona Sebo naawe twebaze okubeera nti toli naffe leero lwokka, naye ebbanga lyonna enkuuka lyebaddewo obadde naffe, ekyo kikulu nnyo gye tuli tukisiima. BBS, Pepsi, mwenna bapartners baffe tubeebaza olw'okuba nti mutwegaseeko mu nkuuka y'omwaka guno, era tusuubiza abanajja mu nkuuka nti kijja kuba kijjuwe. Tweyanzanye mukamange, tweyanzanye. CBS tugimanyinga ewagidde ennyo talents eze Uganda, era tugimanyi nnyo nga radio ekyasinze. Tugimanyidde ddala ng'epromoting omuziki, epromoting lwaki ate onakusekerera amanye ekiddako, sigenda kulwisa kayimba kyakasinga okunyumira nga gogamba nti gwolwo mutufu nina okawulira. Kati nno nze akanyumira oba akasinga okunyumira nkafunye wano oba leero. Kati omwana ayimbya awo ujjo badde muwulira simumanyi nalinye naye nakayimba sikamanyi, naye ayimbya nkankuwe nkole kankoledde bulungi nnyo. Tweyanze aliwo wakayimba ako soko waliko biswanka soko omugiriiremu awo. Nze wange nesiimye okubanga onsiimye bambi neyanzanya kayimba bakagenda bwe kati. Loving you is my full-time job. When I come to you don't reject. Nze bwe nkugamba nti nkwagala, I mean it, don't hesitate. And somehow make a chance, I take you home, I'm sure you no go regret. Nze bw'obona esizene mikono pite mikono tukolee. Loving you is my full-time job. When I come to you don't reject. Nze bwe nkugamba nti nkwagala, I mean it, don't hesitate. So pick a chance, I take you home, I'm sure you no go regret. Nze wabona sizene mikwano mpite mikolo tukole, nkanfube ntone birabo nkuwe nkusabye ontunulemu, mbuja stika tiki tiki nkusabye ontunulemu. Tweyanze keka akayimba sikeko mukama wange favorite yange kati okuva kati simanyi pakati naye okuva kati kale tweyanze ngawe nabagambye entertainment ina nyingi nnyo nga ku lwaleero nsaba mukkirize ate bwetyo mbongerewo ngenda kubongerawo ka entertainment naye nga sinaba mbajukiza nti CBS yensonga lwaki enkuuka eno weeri oba mukitegeera. CBS ebbanga lyonna yensonga lwaki enkuuka eno ebaddewo. Ate ku mulundi guno Abitex yakkiriza bukkiriza n'agamba nti nganze promoto wa kabi ngenda kuba ate nga kiteekamu engatto. Tweyanza nnyo Abitex, thank you so much. Weebala okuwagira obutawagira Buganda bokka wabula okuwagira talents ate okwagaliza abantu basanyuke nga bayingira omwaka. Kale njagala te essaawa eno aba drum beats bayingirewo batuweemu katono nnyo aye tube nga tweyongerayo. Wamanga, kale
lwaki obeera wala nnyo ne gwotuma otyo kakati obudakiika bwoba okozesezza fuba okulaba obudakiika bwe bumu bwogenda okumpitira bwakozesa bwegawe nandagana yalandage making sure kale ompitira omukulu bajjo omaliriza kati pima obudde obwomekeshwa naye bwakozesa conference eno yanakumeka obugwe so tweyanza nnyo nze nalema okwogera empola tweyanza nnyo tweyanzeege mwebala okujja wano buli azze wano weekubireko mu ngalo kuba tegabadde maanyi go abadde Katonda kale amanya gange nze Mbazira Tone of course kati wano oba ndi mu biti ki bingi naye kansokere ku kyamukama wange kyayogedde ekya CBS nga CBS of course enteekateeka buli kimu kakasa mukiwulira ate n'ebirala bingi bye mutannawulira obulango buli eyo bungi tubuleeta mu nnimi zonna omanye wa Ssaabasajja tweyagala Ssaabasajja ayaliriza ate omulembe yagukwasa ffe abaki kakati njagala okutegeeza bye binyanyanyanya bye muwulira bitujja kubanga omulembe yagutukwasa era kyovula n'enkuuka yonna teri kukola ki teri kubongoota ate wali abavubuka abawo okubongoota so ennaku z'omwezi 31 Desemba mwenna tubakowodde Mulubiiri Emengo abayimbi ekyenkuuka ekyenjawulo kyenkuuka nti tebibaamu mbu tosubwa gundi ne gundi guno mukolo gwa ggwanga abayimbi bonna wabula tusalawo obusasi nakati bolaba regiment gye twakoze tugana nedda bali abalala babalabye nnyo situjaga nti babakooye tebannabakoowa naye munnange bwe tugamba amayambu emiti abakulembeze ab'enjama yaki be baddi tomorrow is today yensonga lwaki abayimbi mulabawo bano era mwekubireko mu ngalo ne Abitex ng'omuntu tekyabasa eyo nvuddeyo ensonga endala lwaki ndi wano mugitegedde ku lunaku luli wano so olunaku olwo engeri gyekiri nti bannayuganda n'ensi yonna kati yakkiriza nti mu ggwanga twasigazamu badijje abaleeta abantu okujja balaba endongo Mbazira Tone ne Suna Beni mutukubireko mu ngalo baanappa zitusaana omulala jagamba Yesu ddi yabyenjogera bituufu efefeka abalina badena gamba buyinza naye amaanyi kubanga Katonda yaleeta obuyinza abalina amaanyi agasitula abantu ne bajja mu bivulu nga tebazze kulaba bayimbi nga bazze kulaba ffe nnimbye kakati olaba bajja ne balaba ffe ebisaawe ne bijjula tusaba abantu abo bajja ne batulaba ebisaawe ne bijjula nga tetulinaako mwembi n'omu gwe tulanze ekyo nno ffe kaba pulezidenti abakikola teriyo omulala ali bakulimba yowa favorite DJ oba yowa favorite presenter ekyo takikola era ojja kusanga ku show ye nga ate yakafaananyi kuliko katini yabake nga wasiga nkubye nnyo mazima gayinzisa so kakati mujje mulabe ku baana abakuŋŋaanya abantu ebisaawe ne bijjula nga ku kipande aliko yekka nga tuliko babiri Mbazira Tone ne Suna Beni mu nkuuka gye tuli era ensonga laki bamazeemaze mandwekanyandedde abantu agala press conference era baayise ffe ne tujja turepresentinge ladies and gentlemen abanaakuba endongo eri ey'amaanyi endongo etujja endongo eggumira ey'ebinyanyanyanya 31 Desemba mu nkuuka tokola ki bajjo tandikiraawo bassebo tubasanyusa obbalaba lunaku lwaleero nga muli smart ate nga muli balamu ekyo nno kyebalize Katonda omuziro gwange gwe gufa olwemba njogera abadde bozirifu guno gubadde gwogera bulungi okwambazira gubadde gwogera bamumpeere guno tuwulire banyabo ne bassebo mwebale kujja wano mu budde nga muli smart kino kituzaamu amaanyi okuba nti ffenna tuli bannayuganda nina eddakiika 5 nabatanzi tanzikiriza kwogera nnyo kambawo empagi z'enkuuka z'omwaka guno nga stage manager mpozi mu nkuuka ze stage manager oba bakuyita kamiliyoni oba gwe Bill Gates bwengamba nti oyimba ssaawa 2 dakiika 2 n'oyisaamu akatikitiki tojja kubanga bannayuganda bagenda kukeera ssaawa emu ekigambo Tobongoota kitegeeza nti bw'ova e Masaka oba ebbaale n'otuuka mu nkuuka ssaawa 12 ez'okumakya abategesi b'enkuuka ba Abitex ne Buganda Kingdom tebagenda kukkiriza kubongoota buli ssaawa erina kuba entertainment kati mwe abayimbi mwenna bagenda okuyimba mu nkuuka oba abato oba bakulu mujje nga muze kukolera bannayuganda bonna tebakuyita okuyimba osooka n'oyambula ebitiibwa by'okuyimba n'oweereza bakonsuma bo kyebaba bakuyise enkuuka tegenda kuba mu puulo ebyambazira Tone puulo enkuuka egenda kuba
ng'ojja n'oyimbira abantu ennyimba entuufu. Bakabakobalaga mafini muyina enkola z'okutemaatema ennyimba puulo n'oyimba eddakiika emu ng'oli ku kipande ky'enkuuka ebyo tebigenda kubaayo. Omulamwa gw'enkuuka ogw'omwaka guno twatula ne munanga Abitex omutegesi omukulu ow'enkuuka ne tugamba ku promootinga bitone mu Uganda yonna. Era so mulaba w'abasoga mulaba w'abanoothern tebagize disorganization batwadde olukusa lweti. Eastern Uganda mu busoga tulinayo abayimbi 20, Ettoolo tulinayo abayimbi nga 5, Mbalala tulina abayimbi baayo, Fort Potro, Hoima, Bunyoro tulina abayimbi. Mulamwa gw'enkuuka y'omwaka guno Bannayuganda mugenda kulaba ku bayimbi bammwe abali joni yammwe tubagatte n'abayimbi b'e Kampala. Tukoze ekintu kino okubalaga nti Ssaabasajja Kabaka mugatta bantu Abitex promotion ayagala nnyo ebitone ebito. Mulabye abaana bonna abayimba wano bonna basita. Era nsanyuse nnyo okulaba nga twateza tujja kukozesa faces abantu bemumanyi. Kati promote bwe bakuyita promota topromoting nga kamyoni yakuba nakajji promoting acidic vocal oba biswanka omufuula ekyamaanyi abakwata abasinga betupromoting nga muba n'amalala waliwo gwe twali tujje mu buloka n'aziddamu waliwo katonda byeyagana nga mwe tekujja kubeera promoting. Omuntu asobola okusalaga kankujje mu matafaali ebizibu gye bamugigamba dda matafaali. Kati mu abayimbi abali wano si bwe abasoose okuyimba bambala baddaba basita bangi ab'enkya wano naye bw'ofuuka sitanga kamiliyoni empisa kintu kikulu. Mulaba bangi abakubye hiiti wiiki 2 ne bavaako. Sigamba nti balina music bati bamanyi kuyimba beerabira emirandira gyabwe egikyabaleeta. Mujja mwegonza mwana muli wano muli bagonvu naye mu nnaku 2 Katonda wa Robert Lota n'abasita osobola mukubira essimu ng'essimu agirako ssaawa 8. Kati mujjewo amalala bannamwe bagudde lwa busirusiru amalala. Si mu abasoose okuba n'amaloboozi, si mu abasoose okuba abaakabi. Kati mu nkuuka tugenda kukulembeza abayimbi ba mpisa. Ate mu nkuuka Ssaabasajja Kabaka n'omutegesi ne stage manager tugenda bawayo international surprise attack gye tajja kwogera wano naye bwe buli ajja mu nkuuka suubira surprise gy'olinamu ennyonta ng'eri abayimbi abo abali international mumulaba ku mukolo gwa Ssaabasajja kubanga Kabaka yonna ekyo kyogera omuteesiteesi omukulu ajja kimalayo. Tulina Uganda security military police batugamba ey'omwaka oguwedde mwafunamu ku buzibu ku security. Omulundi guno tutadde essira ku security twawandikidde military police, UPDF, Uganda police ne security yaffe tikuli ajja mu nkuuka ogenda fuluma n'akasimuko osobola n'okujja n'omufaleso n'obulino weebaka tewali agenda kukwatako. Essira tulitadde ku security. Naye omulundi guno tubeegayiridde tuyonje olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Teri kulekayo bupiirapiira bulungi tulina okulaba nti obuyonjo gwe mulamwa gw'enkuuka y'omwaka guno. Mugande mutulekere eddimu y'okulongoosa olubiri lwa Ssaabasajja. Bananga bajjozalira mu nkuuka ku luno mujje mubeere limited mumanye tulina okuuma olubiri lwa Ssaabasajja nga liyonja amaddumu gasiweeko ku mpale. Enkuuka y'omwaka guno egenda bakuba muziki si kwegadanga. Tubeegayiridde mutuyambe mujje nga muze kulaba Ssaabasajja n'abayimbi bammwe okubasanyusa. Security abayimbi tulina 10. Mukama wange Abitex yampa olukusa okulaba okuteeka abayimbi 10 ku lisiti. Tugenda fulumya lisiti essaawa buli omuze agenda okuyimba egenda kubeera published ku social media. Bazira ttone tugamba nti oyimba ssaawa 2 n'otuuka 3 tukwegayire tokola ki tojja. Twebaza abasiponsa b'MTN nti kizibu nnyo ennaku zino bamakampani galina amaalo ogawandikira proposal ne beeraga balinga bakatonda. Naye bw'osanga kampani ng'esazeewo kuwa obusente ate basiponsa b'ennaku zino bagaba obusente kyekyabatuukako. Omuntu akuwa miliyoni 3 nakozesa emirimu gya miliyoni 4. Basiponsa tubasaba bano abaana mu basponsalinge basobola okubakolera ebyamaanyi. Ekinuma ku basiponsa aleka biswanka asobola okukolera mutunda product n'aleeta Didier Drogba n'ateeka Didier Drogba ku billboard naye nga wano biswanka ate asobola omujja mu Didier Drogba gyandikwadde ki gyandibawadde. Bwe tubasaba sponsorship tusooke twagale bano abaana abaloko content tubakulaakulanya omwana oyo biswanka ye mutyeni koledde biyita ddayingo nti oli Samuel Oto gw'oyagala naye alina ebizibu ebyewaabwe. Kakati nze ngambe mutyeni omwaka guno ne basamuna bakama baffe mutandika okutungira tutandi Uganda erina talent. Mu East Africa tewali asinga Uganda bayimbi lwakuba tulina mizimu gya mpisa mbi na bwavu. Naye singa mutuyambako ne tukwataganira wamu okupromotinga abaana bano. Nze ndowooza tusobola okusimba eggwanga n'okulabanga kontenti waffe akulaakulana. Mumpulira bulungi bakama bange ab'MTN. Naye ate ekizibu ndi bazibu bakutuukako. Omwana oli aba ne konsati ne Samuna ye waffe ye Samuna tumutuukako n'essaawa 8. Samuna ye w'omwaka esiresingira omukola ki omufuna naye mmwe mwaba oluzungu katono nnyo kamalekola nabatanzi
twebaze muteni omwaka guno naye twagala muteni tukolereyo abaana abayimbi ba Uganda nga none sirika tuli mu byanfuna wano kisebo MTN this time mugonze mu engeri gye mugaba sponsorship temuwa CBS yokka wabula mu mwana oli wabanga alina ekyenjawulo kyasobola okukola wakutuukira mu balemu amagezi temunyoma ayinza okujja nga awunya olusu naye kya ye Michael wekyo ba Michael Jackson waki wencadoze ekiro tukijjewo bannange tuyambe bannayuganda sigenda kulanda kanyonzo bwejogera simala kyenkubiriza bannayuganda mwena kale bazibunya proposal amajje gabadde mangi naye mudakiika emu tetupromotinga tetweraga yajja MTN ayanirizibwa emirundi mwami Fred Janonya sirowooza nka n'olunaku lumu ambulu batulaba fenna batulaba naye tulina process eyitibwamu okufuna sponsorship ya MTN maybe tujja funa olunaku tugigabane ne ba promoters mugimanye so that muyamba abaana then abayimbi bonna banajja mu Nkuuka oba banene oba batono tujja basaba tufune list wamanyi bajja okuyimba promotinga talent n'okufuna tulina kye tuyita call back tunes abayimbi bonna ab'Enkuuka tujja bafuna ne short code emu nti buli muntu adownloading akayimba ke omuyimbi alina percentage afunako ngina mama era ngenda jjukwa tulina abayimbi 10 across the country kati nabadde nsiibula tweyanziza kansiibula Diana Male siibula nti munnayuganda ali eyo ku lunaku lw'Enkuuka tukwegayiride jangu ng'ekigendererwa kyakuyingira mu mwaka nasaba era nze nvunaanyizibwa omusango gwe mugenda okunenya ku lunaku olwo nti oleesa abayimbi abatamanyi kuyimba oba abatanyuma kubanga omutwalo gumu kitundu atwagala twagala omutwalo gumu kitundu ez'ettaano ettaano mwansondedde surprise ate zitajja bwe mutalabangako kitegeeza nti Enkuuka y'omwaka guno bwe muliddamu ogiraba mu mwaka omulala gwonna kujjanga ne mutemako omukono ku City Square kubanga tubategekedde ekyama kyemujja okola mwena kyemuyayaanira nga kibasanyusa n'okubayingiza omwaka era MTN mwabafunye omukisa okubeera ku Enkuuka y'abapromota kubanga sagala owakane wano mu Uganda bw'owuliranga erinnya Abitex ne Bano nga liri emabega w'ekintu omanya ne Bill Gates tusobola omuleeta n'omuguza tetwagala kale mwena mbasaba mwekuuma enziku ne siriimu mwambale obupiira bamukebeze tubagala mu Nkuuka nga muli balamu twagala eggwanga ery'abaana abavubuka nga mmwe nga mumanya abayimbi omukolayo buhiiti mufuna amala abakazi babagwira Robert Lota olunaku asobola okusivinga abakazi ga 10 abakazi baagala ssente kwekola ssente ogaggawale ojja kwerobozaamu ng'oli mulamu balinawe laavu kitegeeza ssente kati gwe omuyimbi tobeera disorganized n'abakazi togwa mulaavu sooka onoonye ssente ogaggawale noboona bamubinga nze abakazi bajja kukayanira beera focused kulaba ng'ofuna future na ssente buli okodde mu byokwegaddanga kuba bibajjako nnyo ku mulamwa ebyange byebyo bajjo gyebale akazinda nako kako Diana n'abatanzi owebala obufunze ebibuuzo bigenda kujja mu maaso kawo nsigazaayo omuntu omu yekka yekka tumaneginga obudde buneno naye ono taleetebwa just byapwapwapuwa alina okuleetebwa maanyi ag'enjawulo mwetegese tumuleete gweneta nti bwa tabu kakati abalina okuleeta omwogezi addago tugende basebo tubasanyusa obbala balinaku lwaleero nga muli smart ate nga muli balamu ekyo no kyebalize Katonda omuzino gwange gwegufa olwemba njogera abadde bozirifu guno gubadde gwogera bulungi okwambazira gubadde gwogera bamumpeere guno tuwulire banyabo ne basebo mwebale kujja wano mu budde nga muli smart kino kituzaamu amaanyi okuba nti ffenna tuli bannayuganda nina eddakiika 5 n'abatanzi tanzikiriza kwogera nnyo kambawo empagi z'Enkuuka z'omwaka guno nga stage manager mpozi mu Nkuuka ze stage manager oba bakuyita kamiliyoni oba gwe Bill Gates bwe ngamba nti oyimba ssaawa 2 dakiika 2 n'oyisaamu akatikitiki tojja kubanga bannayuganda bagenda kukeera ssaawa emu ekigambo Tobongoota kitegeeza nti bw'ova e Masaka oba Ebbaale n'otuuka mu Nkuuka ssaawa 12 ez'okumakya abategesi b'Enkuuka ba Abitex ne Buganda Kingdom tebagenda kukkiriza kubongoota buli ssaawa erina kuba entertainment kati mwe abayimbi mwenna bagenda okuyimba mu Nkuuka oba abato oba abakulu mujje nga muze kukolera bannayuganda bonna tebakuyita okuyimba osooka n'oyambula ebitiibwa by'okuyimba
n'oweereza bakonsuma bo kyebaba kuyise. Enkkuka tegenda kubaamu puulo ebyambazira ddone puulo. Enkkuka egenda kuba ng'ojja n'oyimbira abantu ennyimba entuufu. Mwabaka bakobalaga mafini muyina enkola z'okutemaatema ennyimba puulo n'oyimba eddakiika emu ng'oli ku kipande ky'Enkkuka ebyo tebigenda kubaayo. Omulamwa gw'Enkkuka ogw'omwaka guno twatula ne munanga Abitex omutegesi omukulu ow'Enkkuka ne tugamba ku promotinga bitone mu Uganda yonna. Era so mulaba w'abasoga mulaba w'aba Northern tebagize disorganization batwadde olukusa lweti. Eastern Uganda mu Busoga tulinayo abayimbi 20, Ettolo tulinayo abayimbi nga 5, Mbalala tulina abayimbi baayo, Fort Portal, Mahoima, Bunyoro tulina abayimbi. Mulamwa gw'Enkkuka y'omwaka guno Bannayuganda mugenda kulaba ku bayimbi bammwe abali joni yammwe tubagatte n'abayimbi b'e Kampala. Tukoze ekintu kino okubalaga nti Ssaabasajja Kabaka mugatta bantu n'Abitex promotion ayagala nnyo ebitone ebito. Mulabye abaana bonna abayimba wano bonna basita. Era nsanyuse nnyo okulaba nga twateza ndoga tujja kukozesa faces abantu be mumanyi. Kati promote bwe bakuyita promota promoting akamyoni yakubadde akajji. Promoting acidic vocal oba biswanka omufuula ekyamaanyi. Abakwata abasinga betu promoting amuba n'amalala. Wano bwe twali tujje mu bloka n'aziddamu waliwo Katonda bye yagamba nga mwe tujja kubeera promoting. Omuntu asobola okusala agamba akujje mu matafaali ng'emizimu gye bamugigamba dda matafaali. Kati mu abayimbi abali wano si bwe abasoose okuyimba bambala baddala basita bangi ab'enkya wano. Naye bw'ofuuka sitanga kamiliyoni empisa kintu kikulu. Mulaba bangi abakubye hiiti wiiki 2 ne bavaako. Sigamba nti balina music bati bamanyi kuyimba. Beerabira emirandira gyabwe ekyabaleeta. Mujja mwegonza mana muli wano muli bagonvu. Naye mu nnaku 2 Katonda wa Robert Lota n'abasita osobola mukubira essimu ng'essimu agirako ssaawa 8. Kati mujjewo amalala bannamwe bagudde lwa busirusiru amalala. Si mwe abasoose okuba n'amaloboozi. Si mwe abasoose okuba abakabi. Kati mu Enkkuka tugenda kukulembeza bayimbi ba mpisa. Ate mu Enkkuka Ssaabasajja Kabaka n'omutegesi ne stage manager tugenda bawayo international surprise attack gye tajja kwogera wano. Naye bwe buli ajja mu Enkkuka suubira surprise gy'olinamu ennyonta ng'eri abayimbi abo abali international mumulaba ku mukolo gwa Ssaabasajja kubanga Kabaka yonna ekyo kyogera omuteesiteesi omukulu ajja kimalayo. Tulina Uganda security military police batugamba ey'omwaka oguwedde mwafunamu ku buzibu ku security. Omulundi guno tutadde essira ku security twawandikidde military police, UPDF, Uganda police ne security eyaffe nti buli ajja mu Enkkuka ogenda fuluma n'akasimuko osobola n'okujja n'omufaliso n'obulino weebaka tewali agenda kukwatako. Essira tulitadde ku security. Naye omulundi guno tubeegayiridde tuyonje olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Teri kulekayo bupiirapiira bulungi tulina okulaba nti obuyonjo bwe mulamwa gw'Enkkuka y'omwaka guno. Mugande mutulekere eddimu y'okulongoosa olubiri lwa Ssaabasajja. Bananga bajja ozaalira mu Enkkuka ku luno mujje mubeere limited mumanye tulina okuuma olubiri lwa Ssaabasajja nga luyonjo amaddumu gasiweeko ku mpale. Enkkuka y'omwaka guno egenda kuba muziki si kwegadanga. Tubeegayiridde mutuyambe. Mujje nga muze kulaba Ssaabasajja n'abayimbi bammwe okubasanyusa. Security abayimbi tulina 10. Mukama wange Abitex yampa olukusa okulaba okuteeka abayimbi 10 ku lisiti. Tugenda fulumya lisiti saa buli muze agenda okuyimba egenda kubeera published ku social media. Bazira ttone tugamba nti oyimba ssaawa 2 n'otuuka 3 tukwegayidde tokola ki? Tojja. Twebaza abasiponsa b'MTN nti kizibu nnyo ennaku zino bamakampani galina amaalo. Ogawandiikira proposal ne beeraga balinga bakatonda. Naye bw'osanga kampani ng'esaze okuwa obusene ate basiponsa b'ennaku zino bagaba obusene. Kyekyabattuukako. Omuntu akuwa miliyoni 3 nakozesa emirimu gya miliyoni 4. Basiponsa tubasaba. Bano abaana mu basponsalinge basobola okubakolera ebyamaanyi. Ekinuma ku basiponsa aleka biswanka asobola okukolera mutunda product n'aleeta Didier Drogba. N'ateeka Didier Drogba ku billboard naye nga bano biswanka ate asobola omujja mu vale Didier Drogba gyandikwadde ki gyandibawadde. Bwe tubasaba sponsorship tusooke twagale bano abaana abaloko content. Tubakolakulanya omwami oyo biswanka ye MTN credibility eddayingo nti oli Samuel Oto gw'oyagala naye alina ebizibu by'ewaabwe. Kakati nze ngambe MTN omwaka guno ne basamuna bakama baffe mutandika okutundira tutandi Uganda erina talent. Mu East Africa tewali asinga Uganda bayimbi lwakuba tulina mizimu gya mpisa mbi na bwavu. Naye singa mutuyambako ne tukwataganira wamu okupromotinga abaana bano. Nze ndowooza tusobola okusimba eggwanga n'okulaba nga content waffe akulaakulana. Mumpulira bulungi bakama wange ab'MTN. Naye ate ekizibu bazibu bakutuukako. Omwana oli aba ne concert ne Samuna ye waffe ye Samuna tumutuukako n'essaawa 8. Samuna ye w'omwaka esiteesingira omukola ki?
omufuna naye mmwe mwab'oluzungu katono nnyo kamaleko nabatanzi twebaze muteni omwaka guno naye twagala muteni tukolereyo abaana abayimbi ba Uganda nga none sirika tuli mu byanfuna waisemu MTN this time mugonze mwengeri gye mugaba sponsorship temuwa CBS yokka wabula mu mwana oli wabanga alina ekyenjawulo kyasobola okukola wakutuukira mu balemu amagezi temunyooma ayinza okujja nga awunya olusu naye kyaye bye Michael weekya ba Michael Jackson waki wenkyadoze ekiro tukijjewo bannange tuyambe bannayuganda sigenda kulanda kanyonzo bwejogera simala kyenkubiriza bannayuganda mwena kale bazibunya okuproposa amagye gabadde mangi naye mu ddakiika emu tetupromotinga tetweraga yajja MTN ayanirizibwa emirundi mwami Fred Janonya sirowooza nka n'olunaku lumu ambulu batulaba fenna batulaba naye tulina process eyitibwamu okufuna sponsorship ya MTN maybe tujja kufuna olunaku tugigabane ne ba promoters mugimanye so that muyamba abaana then abayimbi bonna banajja mu nkuuko baba nene oba batono tujja basaba tufune list wamanyi bajja okuyimba promoting a talent n'okufuna tulina kye tuyita call back tunes abayimbi bonna ab'enkuuka tujja bafuna ne short code emu nti buli muntu adownloading akayimba ke omuyimbi alina percentage afunako ngina mama era ngenda jjuka tulina abayimbi 10 across the country kati nabadde nsibula tweyanziza kansibule Diana Male sibula ti Munnayuganda ali eyo ku lunaku lw'enkuuka tukwegayiride jangu ng'ekigendererwa kyakuyingira mu mwaka nasaba era nze nvunaanyizibwa omusango gwe mugenda okunenya ku lunaku olwo nti oleesa abayimbi abatamanyi kuyimba oba abatanyuma kubanga omutwalo gumu kitundu atwagala omutwalo gumu kitundu ez'ettaano mwansondedde surprise artist ajja bwe mutalabangako kitegeeza nti enkuuka y'omwaka guno bwe muliddamu ogiraba mu mwaka omulala gwonna mujjanga ne mutemako omukono ku State Square kubanga tubategekedde ekyama kyemujja okola mwena kyemuyayaanira nga kibasanyusa n'okubayingiza omwaka era mukyeni mwabafunye omukisa okubeera ku nkuuka y'abapromota kubanga sagala owakane wano mu Uganda bw'owuliranga erinnya Abitex ne Bano nga liri emabega w'ekintu omanya ne Bill Gates tusobola omuleeta n'omukusa tetwagala kale mwena mbasaba mwekuuma enziku ne siriimu mwambale obupiira bamukebeze tubagala mu nkuuka nga muli balamu twagala eggwanga ery'abaana abavubuka nga mmwe nga mumanye abayimbi omukolayo obuhiti mufuna amala abakazi babagwira Robert Lota olunaku asobola okusivinga abakazi ga 10 abakazi bagala sente bekola sente ogaggawale ojja kwerobozaamu ng'oli mulamu by the way laavu kitegeeza sente kati gwe omuyimbi tobeera disorganized n'abakazi togwa mulaavu sooka onoonye sente ogaggawale noboona bamubinga nze abakazi bajja kukayanira beera focused kulaba ng'ofuna future na sente buli okodde mu byokwegadanga kuba bibajjako nnyo ku mulamwa ebyange byebyo bajjo gyebale akasindano kokako Diana n'abatanzi owebala obufunze ebibuuzo bigenda kujja mu maaso kawo nsigazaayo omuntu omu yekka ekatumaneginga obudde buneno naye ono taleetebwa just byapuwapuwapuwa alina okuleetebwa maanyi ag'enjawulo mwetegese tumuleete gwendeeta nti bwa tabu kakati abalina okuleeta omwogezi naddako tugende nesiima ennyo okwogerako nammwe gye muli olwaleero ebigambo ebisinga byogeddwa n'ekigambo ekituleesa olwaleero kwe kutongoza enkuuka mu butongole ebigambo ngenda kwogera bitono ebisigadde bannamawulire mu bibuuzo ebisigadde ssaabakunzi era stage manager Bajjo event abyogedde nalulungi wakuno ena nabatanzi ebigambo abyogedde nembazira tone enkuuka Tobongoota abegawo ekintu ng'ali ne Bajjo event ng'ali ne bapromota bonna begatya mu fupa suubira kintu ekitali kya bulijjo mukimanyi bulungi nnyo tetwewaana ebyaffe bye tukola byeyogerera enkuuka y'omulundi guno ensobi zonna ezibaddewo emabega yonna tugenda zizinga zonna twazigaddewo twatandise chapter empya eno enkuuka chapter mpya stage egenda kuba ya njawulo abayimbi bagenda kuyimba mu nnyimba ya njawulo ba comedians ba tiktoker olwaleero tukulembeza emijiji emito
twagala nnyo okukulembeza abaana abato abalina talent bakamiliyoni b'enkya bashiba b'enkya bakenzo b'enkya be bano abaana natutte obudde ne monitoringa TikTok kubanga nayo mulembe gwazze be